Kaakati ku nsi ya Katonda eno entalo z'abakazi teziggwa. Entalo z'abakazi teziggwa ate naddala nga zirimu omusajja. Baba bagenda kwekuba mpaka budde kukya. Kati be bano nno. Awo be mulaba mu katambi basula mu nnyumba emu, basula ku buliri bumu, oluusi balina kikomando ku ssowaani emu. Naye bali mu kwekuba, oyinza okugamba tebeemanyi. Bali mu kwekuba balwanira musajja, balwanira musajja. Era nze nsaasiramu abakazi abagamba munze nga nnwanira omusajja nze. Kale sisobola. Nze. Mpozi nga tebakutte muwuwo. Kaakati abakyala bano boolaba omusajja yabatabula era yabalwanya okutuuka ku eyo level. Ono ayambadde t-shirt eya white omutono. Yagenze n'alya bbawa w'ono omunene. Ezo engoye oyo z'ayambadde owa white, ayambadde white, z'ono omunene. Bali mu kulwana naye n'engoye omu z'ayambadde za munne. Beerangidde obwamalaaya, beerangidde buli kimu. Beekubye ne beeyambula, amabere bagatadde ebweru, gonna galeebeeta galinga nga sitookisi ze bataddemu amayinja, manene mazibu, gabula koona ku ttaka. Naye tebaswala, bali mu kwekuba balwanira musajja. Ate n'obwana nno busiru, bwe balwanira jjukira waliwo obwana. Oli waasise munne amabere n'agateeka ebweru, akana ne kalyoka kadda mu maaso. Ne kalyoka kakanula amaaso, kalabe ku nnywanto. Naye Mukama Katonda ono. Omusajja y'abalwanya, basula mu nnyumba emu, bapangisa omuzigo gumu bano boolaba. Naye omusajja yagenze ndowooza n'ayita ebbali, n'alya kano akatono kano akambadde white n'akalya. Kati ono n'abimanya omunene we yabitegedde n'agamba ngenda kubalula embwa. Ngenda kubalula embwa. Olya bbawaani. Beerangidde ebisongovu, beerangidde obwamalaaya, beetunda. Bano olaba beetunda era bonna babyerangidde. Anti kizibu nnyo abakazi nga bano okuba nga basula mu nnyumba emu nga bapangisa omuzigo gumu nga tebeeryamu. Ebiseera ebisinga kiba kizibu. Kabe b'ebawala, bw'osanga ennyumba y'abawala nga balimu bangi, omanya waliwo economic activity taking place in that house. Kambatuuseko akatambi kano mukeerabireko eŋŋuumi ne gye byaggweredde vidiyo yiiyo.
Simanya ngoli neibe yakweba kako osalirwawa. Mwaupanga sapa msiba mu wando kweba kako ina ndoto tesotia. Mukwano nakagenda. Neiba nakuita mkuli omuzigo kwa manager bakuni balakusi bona bakuzine bakumbazeo Ndio kaka futi nali mbale bona yangwana abadde nakugwana nabasikia message kana nini aja ngamba akuzinja mbala kufanya ndio ya piko ngamba ya msaje samani mbwe mwangala leo ya piko kwa tukubangi tukutana tukalenda hapo sharia ya watu waimbo mkubwa ndio wenda sabala agenda na kwa ile jambo sale kama na ubyo kakengena sasa mazao no kaja akasemaje atimani chamsaje alio mwe kama ndio tugende kwa nini na ugala kwa bawa ndio mwangu bila kukukuja Wakati wewe kubera techiri wewe ndikogera boga kusinga awali malayo oli mubbi oli shodo wala bamena ali ewamu bamunyi wenjaga gwa mwezi nyaza kuanda lulusu chacha kulebe hapo sikuchaliza mungia ba usajja okukulu wala anko wala kazi mata wala no anko wange nakweba kako gwe mazingo na swa kulia yani leo kwa kako musajja kulebe ni nyote chawo kero byogera kwa Ngancha bitaka Olutalo bwe lubadde naye entalo z'abakazi zenzeegendereza teziggwa. Omukazi kasita atandika olutalo ku mukazi munne n'atandika olutalo ku mukazi munne n'alusiikuula bulungi nnyo amalogo nga gavaayo, baba alina okwekuba, baba alina okweyambula, baba alina okwekola buli kimu. Kizibu nnyo omukazi fe abasajja olaba fe bwe tufuna obutakkanya ne tulwana tubivaako mangu. Fe abasajja tubivaako mangu. Kati kankubuulire, omusajja ogenda keera ku makya musajja munne akukyankalanye mujje mwekube ate nkera mufuuke ba mikwano. Fe twalwana ne bakyali baffe bangi naye kati tukwatagana nnyo. Naye abakazi liba ddogo eryo liba jjadu oba ogenda kati kutandika kubuuka matalo oba ogenda tandika kati kubuuka ttalo empalana z'abakazi teziggwa ate kabe kasinge zibeemu abasajja nga balwanira musajja anti omukazi tayagala kumunafuya. Omukazi ne wabanga bebana bakazi bemugamba nti high class omusajja amumalamu n'amutabulira ddala era nze nsaasiramu abagamba muze sirwanira musajja. Tolwanira musajja kyogerako okimanyi. Tolwanira musajja, omusajja omumanyi muze ebyalaavu nabivaako sirwanira musajja omusajja mulaba edduka. Kati no kankubuulire, omuntu asobola okukulekera ssente z'akuwoze naye ate omuntu asobola kukulekera musajja ng'akitegedde nti omuyagala kumumubbako tasobola. Abasajja bangi era n'omukyala baba mukwana baba bangi naye muganda wange omuntu aba n'omusajja we gw'ayagala wano ku mutima ng'agamba nti nze ku musajja owange kwe siva, ku musajja owange kwe siva. Mwesonyiwe baba bannammwe. Kati omuntu nga mukwano gwo musula mu nnyumba y'emu, mulya ku kimu, obuliri musula mu bumu, engoye mwambala ze zimu, ekikuliisa bba wa munno kyekyaki? Ate nno tewali kintu kisinga kunnyumira. Abantu bano balaba basigula babba ba bannaabwe baba babasuza na busuza. Omuntu oleeta mukwano gwe ewuwo n'omugamba wange jangu tandika okubeera ffenna. Bw'ajja mutandika okubeera mwenna natandika okulaba bbaawo nga tandika okumwetunuuliza biki. Ogenda okulaba tandisa okukuba amagye amavundu ew'omusajja ogenda okulaba tandisa okukuba amagye amavundu ew'omusajja ate ffe abasajja twezira tugira. Abakazi baneeno ab'ebbalibbali abo be batera okututandika. Ogenda okulaba ng'omuwala munno akupasuddeko bbaawo batandise okwedongoda ekivaamu ŋŋumi. Kati yeeyo gy'olabako awo
bano bataasizza bataasa era muze yazze n'omuggo n'abataasa naye wa bamalirizza ebyokulwana babivuddeko balwana nno nga bikoko bizungu balinga nga bibreyira balwana bikoko bizungu ono agenze n'akwata munne enviiri ayayayayayaya oli akubye omulanga ante enviiri anti ante enviiri mulage nawe zimusike naawe zimusike ante enviiri ono ne balyoka bamwambula amabere gonna n'agateeka ebweru manene mazibu gabulagwa ku ttaka ate obwana busiru olulabye ng'oli bamwambudde amabere gali ne bulyoka budda amaaso ne bugira buti bonna nga nenywere ku tuzzi amabere bonna ne galyoka gabeera ebweru abakazi nedda ate abakazi balina omuze buli mukazi wabanga lwa ne mukazi munne kubeera kweyambula teba kirala teba kirala kuba kweyambula mpaka kuwulira bubi Mukama Katonda ono addaago okisanga Uganda ne byebyo ku sayidi eyo kale si Omarico Uganda YouTube channel ko limwe bwe nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba